Mbaniriza ko mwenna abalabi ba channel yaffe eno gomba 2516 commentinga, likinga, subscribe. Tulese eddagala lyaffe nga liva mu kigaji. Obuwoomi, okwongera obuwoomi mu mana. Ogenda kukola otya munnange gwe. Oba tonna tweyungako, nyiga kapensa ka subscribe ofune ebisingawo video zaffe zibayo nnyo nga tusomesa emisomo gino. Ekigaji kyaffe kino kirina omugongo n'olubuto. Naye kitugenda okukola tuwena kozesa sadi ya mugongo. Okiraba bulungi nnyo. Kansuubire buli omu gy'oli okitegeera ekigaji kitwogerako. Ogenda kufuna akambe era nga bw'obiraba ebintu ebyo wembitegesaawo. Ofune n'ejjiiko. Ofune akambe owaate kino ekigaji kyaffe. Okiraba kyetegereze bulungi nnyo gwe atakimanyi. Tugenda kuyiga enkola yaakyo. Okiwaate bulungi fetuwaasi ku mugongo. Owaateko akakuta katini nnyo kuba kitusinga okwetaaga bibiri eby'omunda. Owaate akakuta katini n'obwegendereza. Mpola mpola akakuta ako kawaateko mpola kuba kali akantu ketusinga okwetaaga kali munda ate katini. Ebintu byetusinga okwetaaga biri munda ebyo naye ate nga bitini. Onobiwaata n'obwegendereza munnange n'olema kufiirwa eddagala lyaffe. Onozo obiraba twagala kali munda awo. Mpola slowly but sure. Izo onfuna bulungi munnange bw'alaba video yange eno. Bw'atandika twegattako nkwongera okukakasa twegatteko ng'onyinga kapensa ka subscribe. Wano waliwo eddagala lingi nnyo ly'ogenda okuyiga. Leero tuli mu mpooma y'emmana. Ogyongeramu otya obuwoomi. Emmana yo ogyongeramu otya obuwoomi n'okwagala gwe wenna omukazi ng'oli eyo nga tokyayagala kuzina. Musajja wo wajja okukwatako wakulumansinga oba tokyabyetaaga. Ogenda kuyiga engeri gy'oyinza okwongera okuteekamu obwagazi mu mmana yo wamu n'obuwoomi wamu n'ogifunza. Negattaako waata ekigaji kyompola kuba kiri kitusinga okwetaagamu kiri eky'omunda. Biwaate ng'obiteeka emabbali. Tugenda mpola tugenda video eno gikwata mpola osobole oginnyonnyoka n'okugitegeera. Okitegeera munnange wenna yatwegaseeko. Aba tonna twegattako nnyongera okukakasa. Nyiga kapensa aka ka subscribe. Buntu butono nnyo nyiga subscribe just kyokka. Kitegeera nange eddagala ngenda kubasomesa nga wano eddagala. Kati bw'obimala biwaata nzalaba nakoseza ka bucket. Tandika okukolamu biri eby'omunda. Mpola kuba akakasusu kaba katini. Mpola ebyo eby'omunda bisinga okwetaaga. Ngenda kulagira enkozesa yaabyo. Bikokolemu mpola. Era nga bw'olaba nkola munnange. Jafuna ejjiiko esobola obikukombolako obulungi okuva mu kigaji omwo. Nze okiraba munnange. Mpola. Omaliriza nga akantu okateeka mu mabbali ng'era okwata ekirala ng'ojja mu kiri eky'omunda. Kiba kya white. Kisinga okwetaaga ekyo kirimu eddagala lyaffe eryongeza obwagazi mu mmana yo n'okugifunza wamu n'ogiwoomesa. Kyayongera okubakasa Gomba TV. Ku TikTok osobola tusangayo nga Gomba TV 0. Nawe ku YouTube yongera okusanyinga ka subscribe. Sharinga muna video eno. Yita banno bagirabe. Kuba emisomo gigenda kuba wano mitirivu nnyo. Nnyo. Akakantu aka white yako tusinga okwetaagamu. Make sure that ojjamu ka white kokka singa okwetaaga. Nzo okalaba engeri gyenkajjamu mpola n'obwegendereza. Okalaba akusinga okwetaagamu aka white yako. Kwongeza obwagazi mu mmana ogifunza wamu n'ogiwoomesa. Omusajja yagenda okutuuka kuzina gamba wow kino kyate kyenguddeko. Omala kantu ako kwa white ng'okagyemu funa amazzi ogayiwemu. Otandika okukuba ebintu ebyo mpola bimulunguke. Enkozesa yaabyo egenda kuba etya. Ogenda kubanga obitawaazanga. Making sure mbu amazzi malungi era gawerako obeere ng'obitawaazanga mu mmana yo. Gwolikoma wano n'ompeera obujulizi. Obitawaazenga mu mmana yo at least buli kanaku bikolenga emirundi 3. Okumala wiiki emu emmana egenda kuba efunze ng'ezeemu eremu obuwoomi
ng'omusajja bulwagizinako agamba ono omusajja batajateka genda kubweru kwenda bwenzi pozi nga olukyamukulira mu bukuluzi twagala nnyo Gomba TV 256